Kakati waliwo olugero olugamba nti mubaagalana tossaayo kikyo. Abaalugera tebaali basiru, baali batuufu nnyo. Omwami ono mumujjukira bulungi nnyo. Yakkakana ku nnyumba ye n'agikoonakoona. Ennyumba yagiggyamu enzigi n'aziteeka ebbali, n'agiggyamu amadinisa n'agateeka ebbali nga bw'olaba mu kano akatambi akasooka. Ng'ensonga emukozesa ebyo byonna byonna ng'ayagala omukazi amuviire, ng'agoba mukazi mu nnyumba. Mu mukazi we yali asusizza obwenzi ng'ayendera mu nnyumba ye, ng'agenda n'ebaka n'abasajja. Kati omusajja ng'agamba tagenda kukkiriza mukazi ono kusula mu nnyumba ye ng'ayenda amusiige siriimu. Enzigi n'aziggyamu, omukazi n'amugamba genda n'abaana bo. Kakati wayiseewo ennaku nga 2, omwami ono ennyumba yagizizzaawo dda, yagitereezezza dda, enzigi yazizizzaamu, amadinisa yagazizzaamu. Omukyala ali mu nnyumba afumba. Omukazi gwe yali agoba mbw'asusizza obwenzi ajja musiiga ebirwadde, ali mu maka ge, omukwano gubasaza mu kabu, omukwano gubabonyaabonya, gubazitoweredde nako. Konsi ya Katonda ekigambo baagalana kirabe bulabi. Era bw'osanga abaagalana nga bayomba beerega ebikya balwana, muganda wange bayiteko buyisi. Tossaayo kikyo, ogenda kumaliriza nga gwe mubi, gwe mukyamu, nga te gwe batunuuliza amaaso ng'ayagala okubatabula. Naye nga naawe obasanze balwana, obasanze bayomba, n'oyagala okole ki? N'oyagala obayingiremu. So essaawa zino ennyumba nga bw'ogiraba, ennyumba yagizizzaamu dda amadinisa, ennyumba yagizizzaamu enzigi. Omukyala waali mu maka ge, omukyala afumba, beeyagala, kwegamba basula omukwano nga gubabonyaabonya, gwabayitidde nako obungi. Abaana kwegamba abaalugera nti mubaagalana tossaayo kikyo, boyi baali batuufu. Kakati kasooke nkutuuseeko akatambi kano ng'omwami ono aggyamu enzigi mu madinisa, then nkutuuseeko n'akatambi ng'omwami enzigi azizizzaamu era ye n'omukyala bazzeewo dda bali bati. Kabani ku ndongo. Video gimpereka like, etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Bw'olaba akafaananyi k'ennyumba eno otegeera ki? Vision ki ekujjira muli? Ekituufu kiri nti ennyumba eno yatereezebwa oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'ensasagge ebaddewo ewedde. Omukyala waali yasetolinga n'abaana era buli kimu kitambula. Omwami w'anoonya amata ne school fees z'abaana, omukyala bw'afumbira bbaawe emmere. Kakati eno y'ensonga lwaki munfollowinga, eno y'ensonga lwaki wasubscribinga ku CEO Michael Uganda. Ekisookera ddala nze siina mawulire ga bulimba ge ngenda kukuleetera. Ekyo nammwe mumpa obujulizi abamaze ebbanga nga bangoberera. Nze sireeta fake stories, sireeta fake news. Nkuleetera amawulire nga ga proof nga bukakafu. Ate era ebintu bye nkuleetera wano togenda kubisanga wantu walala. Era muli banjawulo nnyo okuba nti mwekuumira ku mukutu guno. Kakati omwami ono nazzeyoko ne mmutuukirira. Omwami ono jjukira namubaleetera ng'ennyumba agiggyemu enzigi n'amadinisa. Naye mbabuuliremukko bantu bange, ekituufu kiri nti mubaagalana tossangayo kikyo. Nze nange mbaddeko n'abaagalana bangi bensanze nga beekuba ne babula okwetta ne bejjirayo n'ebiso. Mu butuufu ne wayitawo ate ennaku ng'ezi 2 n'obasanga batambula mu kkubo nga beekutte mu kiwato ng'oyinza okugamba bano tebeekubyemukko na bikonde. N'obasanga nga bali bulungi nnyo baseka. Ate nga ddala kituufu bw'osanga abaagalana muganda wange bayiteko buyisi. Ekisooka tomanya nsonga ebatabudde. Gw'ozze otandise kugamba osanze abaagalana nga bayomba. Ate n'oyagala okutabula nti muganda wange biwakabiraba nti mukyala woyo oyo mukyala wo mwenzi. Nze nange nali saagala bwagazi kugamba. Olw'okuba basanze nga bayomba n'otandikirawo omukyala woyo baaba mwenzi jasi nali saagala kugamba nange namulabanga wololo. Kati byonna bo nga bo abaagalana bafunamu kaakadde.
omanyi mu bintu bya relationship mubamu essaawa y'obusungu n'essaawa ey'okukakkana ey'okwewuliriza. Mu ssaawa y'obusungu buli omu aba tagenda wuliriza munne, buli omu aba agenda kusalawo kyakola ki kyayagala. Then mu ssaawa y'okukakkana batuula. Okitegeera? Kati mu ssaawa y'obusungu eno buli muntu agenda kwogera kyayagala. Omwami agenda kwogera kyayagala eri omukyala, amulangire buli kimu, amugambe nga bw'atamwagala, amugambe nga bw'atayagala abaana be, ayogere buli kimu mu ssaawa y'obusungu, amugobe n'okumugoba. N'omukyala agenda kwogera buli kimu, amugambe kasajja gwe tomalaako, tondabirira, simanya abasajja bano bakusinga, buli kimu akyogere. Okitegeera? Then byonna ebyo biggwa. Waliwo essaawa y'okutuula y'okwewuliriza ey'okukkakkana. Omukyala atuula agambe naye mwami, mu butuufu nsonyiwa, nasobezza naye nsonyiwa, oba buno na buno bulimba, ebigambo by'owulira bya bulimba. Wange ebiseera ebisinga omwami agenda okugamba mukyala we nti oli mwenzi, either ng'abiwulira mu ŋŋambo oba ng'alaba mukyala we akyuse. Kati n'omukyala asobola okutuuza omwami n'amugamba nedda, nsonga bwe ne bweti yeeriwo. Okitegeera? Kati buli omu atandika okuwuliriza munne, bajja beewuliriza mpaka bwe batuuka ku nsonga y'okukkiriziganya ne beesonyiwa. Kati gwe yabadde abateekamu ebigambo ng'okoonamu oyongera kusajjula bbwa, bagenda tandika okugamba nti ono yabadde ayogera ebigambo biti nti abo bantu bwe batu tebaagala bantu bateredde, bantu babi, gw'ogenda okufuuka omubi. Kati bwe bwalujja nti mubaagala na tossaayo ki ate nga kituufu. Kati essaawa zino omwami ono ye ne mukyala we bali bulungi, batambula beekutte beeyagala olweyagala, oyinza okugamba tebannalwanako. Abaana mu nnyumba bazzeemu dda, enzigi yazizizzaamu, amadinisa yagazizzaamu. Okitegeera? Kakati muve ku bantu, va ku baagalana, totekangayo kigambo ky'oggwe. Laavu bwe limala n'erinnya, gw'oliba mubi ennyo nga baawukanye. Okitegeera? N'abayimba ennyimba ezo si basiru. Bwe baawukanira ddala ggwe eyajja n'ebigambo gw'ogenda okuba omubi. So muleke abantu bwe bafuna obutakkaanya mubaleke babwesootinga engabbo. Bwe baba tebazzeewo okwesootinga, well and good. Kizibu nnyo abaagalana okuyomba ne batasooka kuddawo. Era buli muntu gw'olaba, nammwe abandaba mwali muyombyeko n'abaagalwa abamu, oli n'akulaga nti akyaye munne. Abakazi munoba. Omanye nti eri abakazi abanoba emirundi egiwera 10 naye ng'anoba bwadda. Kati gw'oba ng'oli awo nga otabula bw'oti, goza lwaki anoba nadda n'anoba nadda. Muve ku baagalana. Kati ono omusajja oba badde busungu bwe bamukozesezza ekyo, yamaze n'asonyiwa mukazi we, n'omukazi ne yeenenya ensobi ze. Kati saa zino bazzeewo bali bati kabaani ku ndongo. So byebyo biri ku sayidi eyo, naye nga nnyongera okubajjukiza n'okubategeeza nti mwenna abeekumira ku mukutu gwa CEO Michael Uganda muli b'amannyo nnyini ddala. Mwebale kuba nti ate mwekuumira ku mukutu guno, mwebale kuba nti ate musubscribinga, mwebale kutulaga mukwano, mwebale kundaga mukwano, mwebale kunjagala, mwebale kunzikiririzaamu kukimanya nti eno ye number 1 news center ey'amawulire agatasanga gotagenda kusanga wantu walala wonna ng'olina gasanga wano wokka, only here. So mwebale kunfula namba emu. Tuli ku lugendo lwa kuweza ba subscribers 5,000. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbeebaza nnyo mwenna. Buli atwala obudde bwo n'ojja n'onchekingako, buli atwala data wo n'ojja n'ogamba akangende wa CEO Michael ndabe kyataddeyo. Banange Mukama Katonda ababalire, abampeera omukisa, abampeera kye musinga okwagala. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mubere bulungi. Peace and love.